enkofiira lutalo gyayambadde lutalo wamwadde ssente mwana toyagala gaba ssente lutalo tagaba ssente mulwajjukira nti yava mu byamanda ngambe kyakoze awo mbagamba awo nekyakoze mwana mbagambe kyakoze tagaba ssente kabonaabona nnyo kati aliwero kungi bukopi yaliwo olutalo abantu bulijjo bagamboliwadde sara shoti yali mufumbe wange musajja wange kati mukubireko David lutalo mungangana David musajja mulungi nnyo kubanga abayimbi bw'amala okikuba atandika okwerako abatayagala kulambinga shoulders nabalala nze ndabanyi abayimbi kuba lwenatandika ebintu by'okulembera abayimbi abamu batya n'okwekuba ebifaananyi n'abalala okuba yayinako hit sijja gaba masanyalaze musajja otalina tabuekerekulaa ekizajja otekenekubirikaganaga mu ngalo tugenda kunona ekiweewo obudde bugenze kiri kitya nakye baweemu akapera lwaki muzeeyi tasoose muzeeyi asooke nga tujja kubabirira ebyo byekiyaayi si bwe kiri nkubirewo muzeeyi kasooke onagalewo ye muzeeyi aliwo naye muzeeyi naye anywamu kati oliifa oba otya linako muzeeyi sokolindeko muzeeyi ngire oli awo oba nenamata oli mukadde obadde mu mirembe gyonna yasoma n'okoze tokyegana yasoma n'okoze n'olyema n'amiina bane mugende kubireko kubayimbi mu ngalo ez'amaanyi zonna namwe mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Thank you for supporting us. Thank you so much. Mwe bali kwagala bayimbi ne mujja wano ne mubeera naffe ne mukiringa naffe ne batuwa ku ssente lwirikizaawo amaanyi. Fwe twasalawo every Tuesday tukole kano ka night twali tukakoze basically nga ne tusuubira n'abantu bangi bwe bati fwe twali tumanyi kaffe bayimbi tujja kuŋŋaananga tujjuzeeko nga wano wokka just to celebrate each other, to meet and greet. Kale ne bafaani baffe abamu naye buli Tuesday abantu bakoma eri babali eri, it becomes very big man. Thank you so much. Tumaze wano ndowooza tugenda mu 2 years, right? Man, muddemu okubireko mu ngalo. Kati buli Tuesday oluserebusinga tuyisawo akaseera ne tugira tuti celebrating ayo omuntu omu. But before nga tunagenda muzeeyi musooka omukubireko mu muzeeyi Ssebatamula. Okufuna wano tubeerako naawe cannot take it for granted. We appreciate it. Abayimbi ebbanga lyonna baddenga mu kwezalawa, kwevuma, kwefiisa naye bwe tubeera wano nga twewagira kitegeeza tugenda mu maaso. Ensi eno efunze nnyo, ettaka teryeyongerako, abantu beeyongera obungi, competition is getting higher and higher. Kitegeeza abakyayombeeyo nga bali mu byakwezala wadde you don't know what is going to happen tomorrow. Mbabulira mazima. Abantu buli kaseera bazaala, ate abazaalibwa bangi okusinga abafu. Kati buli tubeera nga tuwera abali emiliyoni emeka nga tugenda kutuuka mu 10 mu myaka egijja, competition egenda kubeera so high. Kati nga unity, obumu, okolera awamu kyokka kye kiyinza otutwala mu maaso. Kubanga space zigenda kubeera ntono, si bwe kiri? Kati ssaawa y'eno buli muntu siga ensigo, funa mikwano gyo, obeere ne bakyali basobola okubeerawo mu mbeera yonna, kubanga anytime bintu bisobola okukyuka. Naye bw'obeera ne social capital, abantu obeera olina ssente. Nnyina bakyali bange bangi nnyo, osobola keera ku makya ne ngamba Silvia Auto Parts njala miliyoni 15. Kyomukikubira oyinza ogamba kyomukikubira kati nyinamu 10 ngenzi nabo obugagga bwennyina era tyobola olwomuvimbamu Bwire nyinza okusaba miliyoni 10 n'ogaana
Yinza okugamba milioni 10 tosobola laba obugagga. Nze nange tasobola. So buli muntu yenna ng'obudde kubina abantu betwezalawo abitwevuma abantu bebejjako waya funa emikwano gyo ekisobola okubeereramu kubanga munno mukabi no man is an island. Teri oyo nti yatuuka kyova olaba ffe tuvaayo ne tujja ne tutuula wano celebratinga mikwano gyaffe abatusookawo tusobole okubalaga nti omulimu gwe baakola gwali mulungi tuba celebrating nga bakyali balamu ebintu by'okuba nga tuwaayo buwima nabyo olumu si birungi. So ladies and gentlemen, I want to take this opportunity and I introduce to you one of the greatest when it comes to kadomo kamu musanyusa mwami Eddy Kenzo. Wano tuyimukako fenna netusobola okubona linga omuntu asobodde okubaako omulimu gwakoledde eggwanga kuba omuyimbi bw'ayimba oluyimba lumu ne lutambula eggwanga lyonna. Oluyimba olwo lusobola okuliisa abantu bangi abalutunda wano abalutunda wali wetutegeka show. Happy birthday my brother Bwire, you're the best. This is a very good man right there, a very good man. Nanyini Busia mugende Busia Bwire bajja mukula. Very big man, very good man. You are welcome and happy birthday my brother. Sibechiri Martin ogenda teka millions zimeka 2 ntono amakumi yemu 2 ntono ogenda teka millions zimeka mu birthday ya Tuesday iyo ya seneka million 5 ya million 5 mukubireko mboga zendo zikwata tebiri mukufera tugabengabe wano ebyokulya byaki siba kiri tugenda kwigaba wano entemu etumala ente neta tugenda kikwata kente bisigadde tuyinza n'okugaba gezisigadde kubanga hamu sente alina ate abasubi wala tujja bawa nenze zikwata million 5 zekola ki tobikyusa. Eddy, I was here. I told you when you were in Busia at Capital Pub 20 years ago, singing 20 years ago, sorry. Stamina, Capital Pub. How you know? How much money? I was young, you were young, we was young. We have achieved everything in life. We are not surviving and we don't afford. In fact, you're going to put in 10 million. Thank you. No, it's not about the money. It's about Ham's birthday. Ham's birthday. When you make it in life, after making it in life, you share. Eddy, I've made it. You made it. Yeah, we are going to give man on Tuesday. That's what I'm trying to do. Not money. I'm the official sponsor. Why do you? I know, but this is about Tuesday. This is about to buy. Obiyingiza mu batabirimu. Ati misazo no bonye 10 million ye. Mchala wa ulidde abadda abiha 10 million. Bwe tujja ne kudduka ntuzimujjako kifuba tokayo. Mbirako matini mwongalo izi. Kuolaba matini Simba na Simba.